wa Aviator 773 amanya ge amatufu ye Edwin Nyanzi. Omwana ono yajja ku social media oba yajja mu Dubai ng'omuntu omulaza okukola. Era abadde akola emirimu gye ng'omuntu. Naye olw'okuba nti mbulira gw'oyita naye nkubulira empisa ze ayinza okuba yakozesebwa ate n'anyumira kye yakola naye ng'ate tugenza okukebera mu byafaayo nga tugamba nti bwe tugamba nti taata bw'afaanana n'omwana bw'afaanana ngenza okukebera ebitabo byange bulungi nnyo ng'era story ntufe gamba like a father like a son. Nkebedde mu byafaayo n'entunda bulungi nnyo ng'omuvubuka ono Aviator 773 Edwin Nyanzi yono. Abati bamanyi kamba buli bulungi nnyo mutegere buli mwanze byange mbikola buli mwabiraba. Yono Edwin Nyanzi mwana muganda gomuyita Aviator. Woyo yoyo gomuyita Aviator Edwin Nyanzi mumanyi ga Aviator 773 omuvubuka ono awangalira Dubai naye muhozi project atenga state agent lwakuba nti balete mumanyi kati ndese bwino we mulyoka mutegere bulungi nnyo sagala baluisa kubanga bwino namungi nnyo. So yeno group jenjagala mu concentrating eko nnyo tukoya abantu bafa okufa mu ngeri tategereka nga ate abantu bafuna sente mu ngeri y'okutta n'okuwa bana Uganda. Kati mukulu Edwin Nyanzi eke Aviator 773 tata wo tekyewunyisa okuba nti okola emirimu egyo kubanga ngenza okukola back check n'okusindika drone zange ekatale bonnamwaya gy'ozaalibwa nga kituufu ne kitaawo omulimu gwakola ye state agent asokerwako era nga kitaawo omukulu ono naye state agent era nga mbitundu bino bamumanyinga Mulongo Kato Sengoba naye state agent era nga ono y'omu ku basporters abasportinga abaana abatayagala nkyukakyuka n'abantu abalina akasente nga akolaga ne poliisi okuwamba n'okukwata abaana ne bakwata aida ndi soda n'ekirerese mu bitundu by'ekatale busaawula era nga akolaga ne poliisi mu kikwekwete kimbayinza okukwatamu abantu nga 50 bakiraana ne kikomekeza nga abaana bano babatutte ku poliisi ng'omukulu ono yeefudde nti ye tabimanyiko so nga ate supporter mulungi wa government state agent era nga bagenda okukola kyetuyita okunoonyereza ku baana bakwatiddwa buli bakujja ku watu emitwalo 5 ku 10. So no omwana no Edwin Nyanzi gomanyinga Aviator 773 omwana ne kitawo mulimu gwakola state agent nga akolera mu kitundu ky'ebusaawula katale era ndoza ne kifaananyi jala kibalaga wano bulungi nnyo mayinza byange mbikola ko back check bulungi nnyo. Kitawo omwana ono yono wano mutegere bulungi nnyo taata we yono bulungi nnyo nkimanyi mujjaji mushiyalingira bulungi agitegere yo kitawo omwana ono bamuyita Omulongo Kato Sengoba. Omulongo Kato Sengoba ono ekitaawa Edwin Nyanzi Aviator 773 yoyo kitaawe ngera muba wabifana bulungi nnyo mutegere yo kitaawa Edwin Nyanzi eke Aviator 773 yoyo kitaawe naye state agent mukozi mbega abegera police bitundu bye busaawula katale jabeera era n'omwana gye bamuzaala ndowooza yenyina omaife tubibaleta bino tubibateekawo oyo ndowooza yenyina omula bulungi nnyo ya mwaife buli muntu yena state agent kasitokole ensobi tujja kumulisa tujja kusumula buli gyolaba yonda gyobera tujja kumulisa oyo ekitaawa Aviator 773 Edwin Nyanzi mugomuyita Aviator oyo ekitaawe ndowooza era yenyina nkyabuwa bwino kubanze nazina bungi nnyo mwe kuba kungulu nze nkubira ddala nnyondo kuttira ddala. Lumbuye, I used to respect you back in the days. Naye kasita watandika okulya amazzi kati katandise okukuunyako. Omanyi bw'olya nnyo embizzi ogifaanana. That's the real fact. Neera bw'olya amazzi gakuunyako. Lumbuye, weddeko, stop putting young boys down. State manya state buli omu state. I think Catholic mbivaye nero tugambe Phoebe akolera state. But we have seen these girls and young boys coming out. Never bakolede state, it's okay. Ruranyi salari abajiruddemu abatagikyusiza abo abatalina kye bakoze boba olwanyisa. But please, so ani akusasula to put these boys down? Ani buli afuna ka follow up akaamaani. You try your best kumuteka once. It's higher time nero tugambe who pays you to tarnish these people's names. Buli mwana afune tutumu. You try hard. Joba davumase yakusobola wano nakuganaga kulisa davumase. Kasita watandika okumingolinga ne buno obwana buno. You even forget that you're supposed to be now fighting the other big men in government. What's that sabo kubwana butoka diwofunira follow up oli kunduuliza obwana. Please wesonyiwa abaana. Tobalira ko mazigo kaga kunyire weka. Watandikira ku Facebook buli big Facebook yaliyo wamanya oba blogger ba YouTuber no bakuba no vayo katoyingide TikTok
bono yagala obakube. I think you people have a mission by 2026. Temwagala omuntu alina big follow up nga asobola okwogera ekintu ensi n'ekikiririza. So you're trying to put every person down. Buli omu omuteeka wansi. Mission kyeyo gy'oyisaawo. Gw'okolera njuzi wano baakusiba. You didn't even come out with a clear statement tugamba wagwana. Lumbuye. Weesonyiwa abaana. Ate no downfall yo. In fact wagwadde ate. Nero omuntu akyakiririza mu Lumbuye ndowooza nawe olina ekizibu. You must be mentally perturbed. Ate tolowooza nti buli omu alina follow up ey'amaanyi alina okuvaayo n'ayogera ku politics. Politics oli aba choice ye yasalawo oba njogere oba nsirike. Aboogera gye bali boogera. It's okay ko tetwabwe tumunyumirwa. Leka boogera about politics. Waliwo nga ffe nga nzisobola kwogera ku politics. So tonkaka kubalaga side nti if like oba ndi wanupo oba ndi wife this oba ndi wa NR nzaamanyi kyendi. Yeah? So don't force us to support or talk about. We can support Noop in silence. Right to vayo koge. About what? Sigule echo siche batutondera so musajja weddeko. Okitegedde? Take a start kimanya nti you have a big follow. But aba no TikTok ne mitwala asatu plus oba bali bameka mitwala asatu. Facebook ndi mitwalo musanvu nyingira mitwalo 8. Yaka start segera nti you have a big follower. Nera kunoonya ssebo. Gwero byayagala akugambe. Bw'otakiyisawo oba n'omujemera ng'akukuba. You know? So Lumbuye, respect yourself. Tomanyira baana. Okisegera? Don't put people down. Baba kusasula nti buli big person avayo ne ka follow up akamanyi omutege wansi. It's higher time you stop kuba bitandise okulabisa. We used to respect you naye kati ofuuse gasi ya mwere. Rubbish. Sigadde nga nze flake. Sitya biduduma. Nze nkimanyi mugenda kunvuma. Abaakuno abagezi baakuno mugenda kunvuma. Naye Lumbuye, bw'oba otuddeyo mu buliri bwo, Lumbuye, olina abazadde, olina abaana. Naawe mulimu ennyini amazima ogamanyi olina ebintu by'okola ng'owaayiriza. Lumbuye, there are some things you do naawe ng'owaayiriza ng'okimanyi. Naye situgenda gendayo. Naye mwenna abagendera vidiyo eno bannange enkyukakyuka gye twagala yakwogera bwogezi. Tugenda kuba bannaffe olw'okuba nga twagala enkyukakyuka. Tugenda siga bukyayi. Kale Lumbuye ekyo kyakoze kwa Aviator gye famire ya gye maama we. Kati kitutwala waffe ng'eggwanga. Kale otugambye abega okay fine kale tukikiriza kituufu kati kitututtewa. Ndabalekera kino ng'ekibuuzo kitututtewa ffe nga bannayuganda. Bwe tutakyusa eno politics gwe tutambuliramu ogw'okumasaggula okwasamu obwasame sometimes bakyatukalakata. For God and my country, Robert China still. Njagala mulowooze bannayuganda ng'abantu abakulu. Muleme kulowooza buli kyogerwa nti mazima ddala kye tulina okgenda nakyo. Mulowooza oyo omwana abegaani Dubai waliyo kati mbw abega ekyo. Waliyo abannayuganda baliyo bati abega eki. Lumbuye mutulaze buli kimu kati kitututtewa byonna balabisiza bitugasseeko ki? For God and my country, Robert China still.